Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course fena jo sinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo twakusuubiza okubanga oba tweyama okubanga tuzikutuusaako obutereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala kasita bubanga bubaka bwa nkyukakyuka nga bugasa eggwanga lyattu erya Uganda ekyamazima tweyama okubanga tubukutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Mwansabye party 2 ya Frank Gashumba nga tottola ku nsonga za Buganda era ngenda kubanga nkuwa party 2 wabula kansooke ankutegeeze nti ebyo byonna byogenda okubanga owulira tetubivunaanyizibwako nga Babi Television Uganda wabula abya Frank Gashumba era nga byannyinimu Frank Gashumba yekennyini yabeeyogeredde nze oba ne management ya Babi Television Uganda tetubiyinaako buvunaanyizibwa yadde ka copyright. Kale katweyongereyo ne message za Frank Gashumba bwafeffeese ekiri emmengo fenna oba oliawo tubadde tetumanyi biki bigenda mu maaso nansonga lwaki Kabaka yayimiriza etoffaali bingi nnyo byogenda okubanga owulira mu audio eno oba mu party 2 eno so n'olw'ensonga eyo ogenda kubanga oyongezaako ku sound kubanga sound ayinza okubanga mutono osobola okwongezaako ku ddoboozi n'osobola okubanga owuliriza bulungi ensonga zino. Kale katusimbule n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Kabaka bwe yalaba nti ettaffaali ekigenda ky'ettaffaali si kye baliko n'aliyimiriza naye ng'otambudde Uganda yonna ekirala kati ekyakugjeeyo kubanga engalabi y'essaawa yonna eva emmengo mbw'oyagala vice president bwa Uganda mbw'oyagala vice president bwa Uganda naye kusaasidde. I think your biggest fear now ye convoy zobeeramu ezo nti onoobeerawo otya nga bakugobye. Nakugambye nti enkongo ey'omu Buganda bwe takkuba ng'oyingira ejja kukuba ng'ofuluma. Ffe tuli basajja, nze nazaalibwa Villa Maria, Masaka district. Buli kintu kyonna ekinyiga Buganda kinyiga. Ekintu kyonna ekisaanyawo Buganda kinsaanyawo. Wagamba mu audio yo mbuno bannayuganda abakulumba abamu bamala wiiki namba nga tebalidde emmere mbu bali bweru eyo. Sebo abo abakulumba bambi mbeera yabajja wano. Oŋŋamba otya mbu gwe Katikkiro wa Buganda ku mulembe gwo abaana bannalumansi bannamatovu bannalubega lwe basinze okugenda ku bwayaaya e Middle East ate nga okunoonyeza kulaga 56 ku buli 100 bamala kutunda ttaka lyabwe wano ne bagenda ku bwayaaya. Kambaleesera ekirala ng'okyali minisita Mengo ekiganda ekyakusookanga mu kamwa federo Buganda nga tefunye federo teridda ku ntikko Mayiga takyanyega ku federo kubanga baamuwa byayagala nti was a swap deal. Mayiga nga tokyanyega ku federo walwanyisa Katikkiro mu JB walwanyisa musajja mukulu oyo not promising bino byompulya bwazimba Masengere maje Mayiga tozima nko Masengere ekyo ekizimbe kyazimbwa Idi Amin dada ngwe wacce wakola kukimaliriza n'oteeka mu tiles ate nazo zaasamye okiwulidde nazo zaasamye nadde nkyababuuza ku kali akaavuddeko amasomero ga Nnaabagereka gagenze ku mulembe gwani. Kigo Prisons Primary School egenze ku mulembe gwani. Mutungo Health Center 3 ligenze ku mulembe gwani. Ssaabasajja kanyimirire n'okuyimirira nsebo nkusaba akatono akasigaddewo mu Buganda kana akasajja nga kakyali Mengo ne Bulange bajja kugitunda bano abantu ku njala gye baagalamu ssente ate n'ekirala bannange nze nkizudde abantu ababonaabona ennyo nga bato tebeetaagandoza na bukulembeze kubanga abantu abalya ennyo amawulu ne balya obukupa
kyokola bakayina emba kalinganga ebyennyanja ebikalirire kalinganga buno ebyennyanja emmale enkalirire wanumbye tujja kutunka tugenda kulepuka aikana ate nze nonkola ki ononkola ki ezo rediyo zammwe njagazaaki bigambo bya Frank Gashumba Ateria Ntama. Abamu ku mmwe amuntegezezaako mu comment section mu part 1 eyasoose anti ekibaagaza Frank Gashumba ebiseera ebimu ayogezaako ku mazima. Of course nga bwe kiri nga bwategeezeza nti naye mwana abamuzaalira wano mu Buganda n'olw'ensonga eyo ekiruma Buganda naye kiba kimukakatako okuvaayo okubanga adifendinga obwakabaka era yensonga lwaki avuddemu ebigambo ebyo byonna bingi nnyo bye tukyakuleetera wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula gwe kyolina okola kintu kimu, kwata ka subscribe button n'okwata ku kadde ako osobole okubanga ofuna byonna bye tuba tutaddeyo wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Tweyama okubanga tukutuusaako buli kigambo kya nkyukakyuka osobole okubanga weekennenya bulungi ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wabula gompya ansabye osubscribinge nawe ya subscribinga webale kubanga otambuza message mu ngeri emu oba endala era nga naawe ompya wegatteko ku group eno yennyini ey'enkyukakyuka osharinga information enne esobola okubanga etuuka ku buli munnayuganda yenna gy'asinzirira okubanga ali kubanga eno information anyuvu nnyo alina okubanga agimanya awatali kubanga alemesebwa ekisonga yonna. Osharinga message eno etambule etuuke ku buli munnayuganda. Wabula ka disclaimer kali nti ebyo byonna byowulidde mu video eno tetubivunaanyizibwako ng'abaddukanya Baby Television Uganda, wabula bya muntu ssekinnoomu awulikiddwa oba ayogedde ebigambo ebyo byowulidde era nga yensonga lwaki ankuteereddewo akabokisi ako akalimu ayogera ebigambo ebyo era nga ye Frank Gashumba. Bingi nnyo bye tukyakutuusaako wano ku mukutu, kyolina okukola kintu kimu, weekuumireko ng'otambulira wamu naffe osobole okubanga otegeera buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Waliwo Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli era ayina byayogeddeko ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II era ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina byannyonnyodde olunaku olwaleero byengenda okubanga nkutuusaako mu maasoko kaawo katono nnyo. Wabula kyolina okukola watana subscribe nga kikole, kwata kadde kwata ka subscribe button okwata ne kadde ako osobole okubanga ofuna notification bwe tuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku Baby Television Uganda awatali kutiisibwa kwonna newankubadde okwekwasa ensonga yonna. Tweyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ensonga eriwo ya kukozesa #FreeKabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'ensonga nti waliwo amawulire agatambula ku mitimbagano anti Kabaka yawambibwa era oluvannyuma lw'okuva mu bamagulumeeru yawambibwa ku kisaawe Entebbe nga ne gye buli eno takubwako kya mu Lubaale oba Mpaawo amanyikiddwa wa gye yatwalibwa. Empologoma ya Buganda twetaaga okubanga tukozesa hashtag okusobola okubanga tuginunula nga we twaginunula luli we yalinga eweereddwa emmimbiri eyali egenda okubanga esaanyawo obulamu bwe. So kati n'olw'ensonga eyo kozesa #FreeKabaka, free political prisoners ne muganda waffe Masaba Faustin. Tetunaba kubanga tufuna update yonna ku bulamu bwe oba wa gye yawambibwa n'atwalibwa mu nsonga y'emu ne Ssaabasajja Kabaka tannamanyikibwa wa we yatwalibwa oba we yawambibwa ku kisaawe Entebbe we yali yakava mu bamagulumeeru okufuna obujjanjabi. By now sigenda kubanga nkoma wano wabula sigenda kubanga nsukkawo atakumira mpeera bankuumire tusinkane mu vidiyo zaffe ezinaddako. Mukama abeere nammwe.